Numwa n'abo abafunye obuzibu naddala Numwa ne president wa NUP Robert Kyagulanyi alaze statesmanship n'alaga resilience n'alaga courage in the midst of every persecution mwayise n'agamba nedda kanyimirira until the end. Yalaga restraint ng'agamba abawagizi be temukuba temulumba twandibadde tulumba kati nedda temulumba n'akaminga abantu. Very many people are yearning for change. Nange kenyini njagala change. Yes. Era sijja kulimba nti ndi happy kubigenda mu maaso. Tikyagulanyi aliira ku nsiko, Kizza Besigye ali mu kkomera oba afiirayo afiireyo, kati mpulidde Mwanga Kivumbi baamukutte. Yes. Simanyi police oba state machinery nejja neekuba n'amasasi ne bagalaga gaayise wano na wano na wano, ate mwe ne mugamba ti ate Mwanga Kivumbi yabadde na biki ne bwe banaamusibako ebifaanana bitya. Museveni agamba babadde n'ebijambiya nga baagala kutematema bantu b'NRM. Ebijambiya bye baasiba ku Seggirinya byakomawa. He died. Tosobola kubanga leader w'ekibiina ekisinga obunene ekisinza abantu olumaze okukuba akalulu mulumbye ennyumba ye maka ge kamera muzisazeeyo mumenyemenye buli kimu masannyalaze mugamuggyeko mugenda kumukwata abuleko obwekyusizo naye n'asalawo n'abulawo oba ali luddawa only God knows. Kitegeeza nti kati NUP kibiina ekiringa kimulekwa. Taata waaki akoze eki? Avuddewo. Tetumanyi for how long. Era mu kiseera nga kino nze siyinza congratulatinga muntu ne bw'aba MP ti yogayoga ki agenda kukola ki? Numwa tibannaddiini bwe bagenze wa president. By the way, that's how always clerics have missed the point. Bagenze okumuyozaayoza tosobola kugenda kuyozaayoza n'otoyogera ku bino. Ekisooka abantu abattiddwa nga tuli mu kalulu. 2 abaasibiddwa olw'ebyobululu. 3 abantu abafiiriddwa ebyabwe. Yes. Wamala twamaze akalulu niye abantu abali mu maziga abali mu bulumi olw'akalulu abagamba nti ye kaaki lwaki kagendawo lwaki kabeerawo singa tetwakuba kalulu kyandisinze. By the way, I've interfaced with so many people naye nga basinga bagamba nti singa President Museveni yatugamba nti temuddamu okunyega ku kigambo kya first office eya president n'abeera very clear ng'amini bwe yali nti nze seesimbwako sikubwako kalulu. Sikiwa nti waliwo eyandingaŋŋadde n'agaa nti ate lwaki otugaana okukuba akalulu. Buli omu yandikkiriza kuba bakirangiridde lunye nti bakirangiridde buli omu yandikkiriza naye okugamba nti you are free to contest. Ayina omala nti omukutte okoze eki fe abayise mu mbeera ey'enzibu ey'entalo okuyiwa omusaayi kwe tuyisemu ng'eggwanga buli lwendaba ebigenda mu maaso nkaaba era newunya lwaki bannaddiini bo tebakaaba ne bagenda ne bafuna opportunity to meet him. Awo bandi demanding ne ssebo nti twagala ekintu kimu olangirire nti tewaba munnamagye n'omu addamu okupasecutinga Kyagulanyi Ssentamu. Kabadde kalulu ebyabaddewo byabaddewo for the sake of healing muveeyo. Byabadde balina okwogera Lwakitula. Ekyokubiri Kizza Besigye must be out. Yes. Bamusiba ne bwaba yali agezaako kupanga kuwamba gavumenti
naye bwe kiba nti asobola okufuna obululu 71%, kitegeeza abantu bamwagala. If true, Museveni yafunye 71+%, kitegeeza abantu bamwagala. He's a darling. Kati bw'abeera darling ate ani ayinza omukolako obulabe? Ekisooka abantu bavolunteeringa information. Yes. Gw'okimanyi nti nze ompuliriza, nze nfuna so much about me. Ono apulaninga kino, ono ayagala kino, ono akola kino. I know everything. Kubanga abantu banjagala. Osanga n'abaseke ne bagamba Pastor Malete webale kuyimirira ku kino, webale kuyimirira ku, naffe tuli naawe. N'abagala okutuusaako obulabe ne baba kugamba ono yakola kino, ono yakola kino. Kwegamba therefore sit here. Kubanga bwe mbeera mu bantu be bange era banjagala. You're there for the people and they are there for you. For me. Yes. Nze security yange teri mu mundu. Security yange teri mu bakanyamba bakaboddi. But my security Mukama yagimpa ate nampa favor maaso g'abantu nti ne bwe baba baliko kye baagala okukola. They tell me. Uganda Eyenkya. Mbaniriza bali ku Uganda Eyenkya mwebale tugoberera. Abantu bannayuganda bangi nnyo bakyali mu kutya. Bangi nnyo n'ekibuga bakyatidde okukiyingira, emirimu okugiddako. Oluvannyuma lw'okuba akalulu akaliwo ennaku z'omwezi wa 15 January omwaka 2026 basinga kye bakkiriza nti ddala kituufu yabadde selection not an election. Bannansi bongedde okukikakasa nti mu ggwanga Uganda abantu be balonda si be ate abagenda mu bifo by'obukulembeze. Bakeera okuba akalulu as early as 6 AM zigenda okuwera essaawa 11 nga batandise okulangirira abo be batalonze. Mu mwaka guno olw'ekisanja kino kyeyolekedde ddala nti ddala kituufu kino kyasusse ku bubbi obw'akalulu obuzze bubaawo. Kino kyanjawulo nnyo era kikaabya n'okukaabya kyennyamiza. Internet yagibwako nga 13 January. Abaakabuzibwawo bokka tuteebereza okubeera eyo mu 1000. Abaakasimbibwa mu mbuga z'amateeka nga bateekeddwako emisango egigambibwa nti baali beenyigira oba baali beenyigira mu mivuyo egitali gimu. Ab'ebyokwerinda oba state byegamba nti ebyokugenda mu maaso okubeera nga bakyankalanya akalulu, eddembe ly'abantu, okweyisanga ekitagasa, n'abamu okugenda mu maaso okuwakanya ebyo ebyali birangiriddwa mu bitundu ebitali bimu ku mutendera gwa MP ne President. Bakyawere ennemba n'emisango yadde nga abamu bagyegaana. E Masaka genfuna goleka abantu abasoba mu 100. Mu Kampala yokka abantu abasoba mu 4 abali eyo mu 4 bandibanga be bali mu makomera kati wetwogera olwaleero. Bano beegatta ku bantu abakwatibwa okuva ddala mwaka gwa 2018 19 2020 mu kalulu ako nga twolekera akalulu ako abasoba mu 10 n'ebikumi. Eriyo n'abamu be tutamanyi nga famire zaabwe zaabavaako nga baakivaako baakita. John Bosco Kibalama yadde nga gavumenti yali etutegeeza nti emanyi gy'ali nti era bamuyina okuyita mu ssaba minisita Robina Nabbanja ne mukyala we yagenda kufa nga tazzeemu kulaba ku mwami we oba bba John Bosco Kibalama. Bangi baggiddwamu enjala, abalala emigongo gikyalina embale, abamu babalinyisizza mu muliro, abamu balina enkovu ezitalivaawo era zibajja okujjukira nti zino zaali za kalulu. Abantu ke baali balowooza nti kayinza okubeera nga ke kajja okuleeta enkyukakyuka okuva ddala mu bitundu oba ku mitendera egy'enjawulo. John Kazora yawandiika ekitabo n'agamba munnamagye oyo nti betrayed by my leader, era yali alombojja engeri Yoweri Kaguta Museveni bwe yagenda mu maaso betraying a struggle bo gye bakkiriza nti gye baalimu ogenda mu maaso okuleetawo enkyukakyuka eya nnamaddala ku bintu bye yabagamba omwali okubba akalulu, obubbi bw'ensimbi z'omusolo, enguzi n'ebirala bingi bwe bituukidde olwaleero nga mwanattu ate bye yabasuubiza okubeera nga baleeta enkyukakyuka eyo mu ggundu si bye biriwo. Okwogera bino n'ebirala byonna okuba tooki mu kalulu akagenda mu maaso kuba n'obulala bukyagenda mu maaso ngamba ng'obwa abakansala n'obulala.
Robert Kyagulanyi Ssentamu eyavuganya kaluko wa president akyali mu exile mu ggwanga lyazaalibwamu. Muwanga Kivumbi ye eyawanguddwa akalulu abaali beagents be n'abantu abalala abasoba mu 10 bonna bafu naye kennyini ali mu nkomyo. Olwaleero bannaddiini bakyaliddeko Babi Kyagulanyi mukyala wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Magere nga bamugumya nga bagamba nti basabira emirembe okubukala mu maka gaabwe. Bano ennaku z'omwezi nga 17 bayolekera ne bagenda 18 bagenda ewa Yoweri Kaguta Museveni lwakitula okumuyozaayoza Thanksgiving service and celebration of what they term as yet again another victory. Yoweri Kaguta Museveni bangi nnyo bakayukidde bannaddiini bano obunnanfuusi n'okwagala okwefuula ng'abatalaba bigenda mu maaso. Ne Babi yabagenze mu maaso baatuulira n'agaba ne mwogere ku bintu ebiriwo. Muhoozi Kainerugaba yakyali ku Twitter yazzeemu okwogera buto agamba nti zo zi testicles za mwami wa Babi Itungo Bobi Wine azeetaaga aga nti okumanya anafuye nnyo abantu 22 be baakatalaba munafu nnyo balina okubanga balinga mu 5 eyo 1000 nga Bobi kale artist abeera owa 23 mu bantu be bagenda okutta. Retired Dr. Kanukiza Besigye akyali mu nkomyo naye yali musawo wa Yoweri Kaguta Museveni mu nsiko naye gimujwetekebwako gyakulya mu nsirukwe n'okwagala okuwamba gavumenti ng'asinzira amawanga amalala. Embeera ye oba obulamu bw'embeera gyalimu okusinziira ku mukyala Winnie Byanyima atugamba embeera ye tewoomya nnakabululu mulwadde muyi yeetaaga okujjanjabwa. Bwe yabadde alina okuddizibwa mu kkooti tekyasobose olw'abantu ne twebeeza kirabika ebyayogeddwa byabadde wama bituufu nga bukuti bagamuleeta ng'alabika bubi. Kale Musuma Moses Omoni Malegwendi naye okwogera ku bino n'ebirala byonna mukadde wange tukwaniriza nnyo katusuubi asobola nakuga nti obulamu bulungi tewali bulamu kibubeeza bulungi mweno mbeera. Oli Etieno Musumba. Singa kibadde kisoboka sandikoze interview. Ate lwaki? Kubanga n'ebyokwogera bikubula bw'olaba obulumi bannansi mwe bayita. Goyinza okuba nga tolaba. Ninze wamala munnamawulire ninze obutalaba. Naye ffe ababeera mu bantu abantu bali so broken. Abakubya amasimu Musumba tukoze tutya eggwanga lyaffe. Kubanga bw'olaba nga tusubwa opportunity one after another. Abantu abalootako nti one day tulibeera n'enkyukakyuka naye nga za mirembe. N'olaba nti ne kye tulowooza nti kalulu ka nkyukakyuka mubeeramu okuyiwa omusaayi tukavaamu ng'abantu basibe tukavaamu ng'abeesimbyewo baliira ku nsiko. Ne weebuuza akalulu kaali kaaki? Lwaki baakateekawo? Singa tebaakateekawo it would have been better. Singa tetwalonda mu 2001 twandibadde ne families ezikaabira abantu baazo nga tebakubeko kya mu lubaale. Problem yali kalulu. Kati tumaliriza akalulu. What hurts me nti abadde key figure mu kuleeta enkyukakyuka Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu. Akalulu kagenze okuggwa. Bobi Wine nga tasobola na essaawa eno tetumulabako. Tekibangawo okugenda mu kalulu ne tukamaliriza ng'omu ku beesimbyewo ku bwa president oba asuubira okutwala ekifo ekyoku ntikko nga takubikako kya mu lubaale. 1980 twakuba akalulu, UPC yabba akalulu, naye tugenda okukamaliriza nga Ssemwogerere waali eyali akulira opposition yali akulira DP era ng'asobola otukumaakuma ng'abagatukakkane yaliwo tugumya otukumaakuma nga bw'olaba nti buli gurupu y'abantu ebeera n'omuzadde waayo. Kati abali ku opposition aba NUP
ya 1980 twakuba akalulu mwalimu ebizibu bingi naye nga ebimu ku bizibu ebyalimu kwe kulemesa abaagala okwesimbawo ne bafuna n'opposite. Ekyokubiri kwe kubba obululu, abaabubba bajjangako bujja lebo nti DP ne bateekako UPC, aka UPC omutali bululu ne bateekako DP. Swapping, kye tuyita swapping. Era tebaatubuulira figures zajja zitya. Eriyo n'omusajja gwe bayita Samuel Mugwisa yakwata obubokisi n'ajja ne yeerangirira nti yawangudde nga chairman w'Electoral Commission oba Electoral Commission secretary talina kyayinza kukola. This time akalulu twakakubye, campaign zibadde so bloody ti abafiiriddemu bangi. Tumaliriza campaign, buli muntu agambye kangende mu kalulu. Abaagenze mu kalulu buli omu alina kye yabadde asuubira. Kye twafunye disillusionment nti okukyusa obukulembeze mu mirembe mu Uganda nga tukubye kalulu kirabika kati kifuuse nga kimuli kyakundaggo, kiyinza obutalabika. Naye ng'ate ekyo kiruma kubanga bw'osoma eggwanga lyaffe gye livudde nga buli mukulembeze ajjawo alowooza tasobola kuvaawo, avaawo na mmundu, avaawo mu kuyiwa musaayi, abafiiridde mu exile, abayingidde amakomera nga Pawulo Muwanga. Kati neogamba kati twali tufunye essuubi nti probably tuyinza okuba one day nga tusobola okuba akalulu ne tukyusa mu mirembe. Nekirabika kikoze eki? Essuubi lyaweddewo. Tosobola kubanga leader w'ekibiina ekisinga obunene ekisinza abantu olumaze okuba akalulu mulumbye ennyumba ye, makaage, kamera muzisazeeyo, mumenyemenye buli kimu, masannyalaze mugamugjeeko, mugenda kumukwata abuleko obwekyusizo naye n'asalawo n'abulawo. Oba ali luddawa only God knows. Kitegeeza nti kati nope kibiina ekiringa kimulekwa. Taata wakyakoze eki? Avuddewo. Tetumanyi for how long. Era mu kiseera nga kino nze siyinza congratulatinga muntu ne bw'aba MP ti yogayoga ki agenda kukola ki. Siraba ba MPs bali ku ludda luvuganya kye bagenda kukola mu parliament kuleetawo nkyukakyuka. Sikirabawo. Suubi tewali. They are just a minority. Nebo bagattako ba independence, it's just a minority. Abantu betwafunye bagenda okuraba stampinga buli president waffe kyakola ki kyayagala. And what is so sad nti akalulu bwe kaba kazze wandisuubire nti tugenda kulonda bakulembeze. Era bwe tumala balonda awangudde aba takulira, takulembera, tatwala bano bokka abaamulonda. Nyatwala everybody. Therefore ne bwe kuba kugabanya buli omu alina okumuwa ekimugwanira. Kiringa bw'olaba mu maka nti taata omwana ne bw'aba akunyizizza tosobola kugamba nti kubanga ogunyiiza oba osayidinga ne maama wo sijja kugulira ngoye, sijja kugulira fees, okujjako ng'oli musiru. Any responsible parent alina diligence era alina amagezi. Kyakola agamba nti okay gwe weekubidde ku maama wo naye si nsonga, uniform yiiyo, fees ziizo, kyekirala kyoyagala. Taata nalwadde bakutwale mu ddwaliro, tosobola gamba gwe sijja kujanjaba kuba bulijjo osayidinga ne maama wo, sijja kuweerera kuba bulijjo osayidinga ne maama wo. Kati yawuya Uganda as a family nga Museveni ye taata simusuubira kulagira bakozi be kukwata mmundu, kukwata miggo, kugula makomera, kutulugunya. Bataawagidde president abasayidinze n'abalala kuba buli lwokkiriza pluralism tikale mugende mu kuba akalulu kitegeeza ti oli ready okwentertaining endowooza ezitali zimu. Bulijjo bwe tubeera ne meetings bulijjo ekyo ono aleeta nze
njagala guno gwe mutwe gwaffe tugenda kwogera ku kino onaga nedda mwami wa mala olimba kitekwa kuba bwe kiti bwe kiti kitekwa kuba bwe kiti ne bwe kiti kale tukuba akalulu bwe mumala okukuba akalulu kitegeeza eggoye lisaliddwawo abawangudde actually awangula ate kimukakatako okulaba nti asikiriza bano abataamuwadde. That is leadership. Obwe bukulembeze ne tosobola kugamba kati mwe mwaganya okumpa akalulu kati n'ebyamwe bimwagala sijja bikolako. Era tosobola genda ng'okola campaign timwe ekibaleetera obuzibu kuba mulonda bubi. Era okuvaanyuma lw'okulonda omubi sijja bakolera. Kitegeeza nti actually tetuli mu kye tuyita democracy. Yes. Era mu Uganda ekyamazima kiri nti democracy taliiwo. Abantu si be beesalirawo. Asalawo yo yali ku ntikko n'amagye ge. Nkiddamu Uganda tewali democracy. Ekifuga wano yo yali ku ntikko n'amagye ge. Kyova olaba bw'alagira amagye ge ne gagenda abantu babadde bakuba embooko. Bagambye ene wafolooza abantu batambula ekiro. Wantegeezezza eno muli mu kafyu. Waliwo kafyu atali mulangirire. Sawa kasazi wereemu. Omugezi yenna inadduka ngoddewo mpoza abavuga bodaboda n'amamotoka. Era n'abantu abamu abatalinya bodaboda agamba oye kanfune bodaboda entwale sikulwanga ngwa muki mu basajja kuba amagye gateevuunya. Kasabuziba bano bapoliisi balokoloko be barecruitinga nabo mwebali. Embooko ekola ki? Evuga. Bakutte mundu bakutte embooko. That is the country we are in nga twakava muki mu kalulu. Nenjagala nnyo Numwa n'abo abafunye obuzibu naddala Numwa ne president wa NUP Robert Kyagulanyi alaze statesmanship n'alaga resilience n'alaga courage in the midst of every persecution mwayise n'agamba nedda kanyimirira until the end. Yalaga restraint ng'agamba abawagizi be temukuba temulumba twandibadde tulumba kati nedda temulumba. N'akaminga abantu. Very many people are yearning for change. Nange kenyini njagala change. Yes. Era sijja kulimba nti ndi happy kubigenda mu maaso. Tikyagulanyi aliira ku nsiko Kiza Besigye ali mu kkomera oba afiira yafiireyo kati mpulidde Mwanga Kivumbi baamukutte. Yes. Simanyi police oba state machinery nejja neekuba n'amasasi ne bagalaga gaayise wano na wano na wano ate mwe ne mugamba ti ate Mwanga Kivumbi yabadde na biki ne bwe banaamusibako ebifaanana bitya. Museveni agamba babadde n'ebijambiya nga baagala kutematema abantu b'NRM. Ebijambiya bye baasiba ku Seggirinya byakomawa. He died painfully. Nenga ki bijambiya baba musibyeko ebijambiya, it is so unfortunate. Yaluzinze ekifo abantu be baafudde kati ye ate yandibadde awolereza oba alwanirira abantu be abatafunye bwenkanya abakoseddwa kanaye bamugambye please tukwetaaga bamuyingiza. Kati ani agenda okucoordinatinga obuzibu abantu bwe bafunye okulaba nti bafuna obwenkanya? Kitegeeza injustice justice teriiwo. Nze Numwa tibannaddiini bwe bagenze wa president. By the way, that's how always clerics have missed the point. Bagenze okumuyozaayoza tosobola kugenda kuyozaayoza n'otoyogera ku bino. Ekisooka abantu abattiddwa nga tuli mu kalulu. 2 abaasibiddwa olw'ebyobululu. 3 abantu abafiiriddwa ebyabwe. Yes. Wamala twamaze akalulu niye abantu abali mu maziga abali mu bulumi olw'akalulu abagamba nti ye kaaki lwaki kagenda lwaki kabeerawo singa tetwakuba kalulu kyandisinze. By the way, I've interfaced with so many people naye nga basinga bagamba nti singa President Museveni yatugamba nti temuddamu okunyega ku kigambo kya first office ya president n'abeera very clear nga Amini bwe yali nti nze seesimbwako sikubwako kalulu.
sikiwa nti waliwo eyandingaŋŋadde n'agaa nti ate lwaki otugaana okukuba akalulu. Buli omu yandikkiriza kuba bakirangiridde lunye nti aba akirangiridde buli omu yandikkiriza naye okugamba nti you are free to contest aye nomala nti omukutte okoze eki fe abayise mu mbeera ey'enzibu ey'entalo okuyiwa omusaayi kwe tuyisemu ng'eggwanga buli lwendaba ebigenda mu maaso nkaaba era newunya lwaki bannaddiini bo tebakaaba ne bagenda ne bafuna opportunity to meet him awo bandi demanding ne ssebo nti twagala ekintu kimu olangirire nti tewaba munnamagye n'omu addamu okupasecutinga Kyagulanyi Ssentamu kabadde kalulu ebyabaddewo byabaddewo for the sake of healing muveeyo byabadde balina okwogera erwakitula ekyokubiri Kizza Besigye must be out. Yes. Bamusiba ne bwaba yali agezaako kupanga kuwamba gavumenti naye bwe kiba nti asobola okufuna obululu 71% kitegeeza abantu bamwagala. If true Museveni yafunye 71+%. Kitegeeza abantu bamwagala, he's a darling. Kati bwabeera darling ataani ayinza omukolako obulabe. Ekisooka abantu bavolunteeringa information. Yes. Gwokimanyi nti nze ompuliriza nze nfuna so much about me. Ono apulaninga kino, ayagala kino, akola kino. I know everything. Kubanga abantu banjagala. Yes. Osanga n'abasege ne bagamba Pastor Malete webale kuyimirira ku kino webale kuyimirira ku naffe tuli naawe. N'abagala okutuusaako obulabe ne baba kugamba. Ono yakola kino no yakola kino. Kwegamba therefore sit here. Kubanga bwembeera mu bantu be bange era banjagala. You're there for the people and they are there for you. For me. Yes. Nze security yange teri mu mundu. Security yange teri mu bakanyamba bakabodde. But my security mukama yajimpa ate nampa favor maaso g'abantu nti ne bwe bali ku kye baagala okukola. They tell me. Kakati gwe balonze with 71% nga guwawangudde wa 24%. Yes. Kakati lwaki omweraliikirira? Lwaki romuga akankuta obeere naawe obuntu bwobwo ndaba wafunye obuntu butono nnyo. Buba muwangudde mazima n'obwenkanya. Lwaki ekimu obwo teyawezeza bululu even 2.5 teyafunye na 50% of me. Ekyokubiri saagala kuddamu baggale makubo nga ntambula. Kubanga buli wempita abantu banjagala. Yes. Abantu banjagala. Era nsuubira ku luno Museveni bwe kiba kituufu nti yawangudde mu mazima obutaddamu tusibira makubo. Kuba tewali nsonga lwaki atusibira amakubo ng'ate tumwagala. Okuggyako nga ebintu birala bwe biba birala awo sijja munenya. Naye bwe kiba kituufu nti yawangudde with 71+%, kati okutusibira amakubo ne balisiba essaawa ezi aba atya kyoyo gwe eyawangudde amazima akalulu amazima n'obwenkanya. Kubanga waliwo kye tuyita test oba litmus test. Yes. Bwe kiba nti abantu bakwagala you must be free with them. Lesa uniandiseko mu kibuga Kampala bane ngawuba teri majje teri kola kiteri kugoba bantu kukubo kubanga people love him. Let me tell you Ugandans, okuba ndi Museveni yafunye 71% kitegeeza nti mumwagala. Ebitundu binene kati bamba mumwagala tewali nsonga lwaki tayimirirako n'ababuuzaako, tewali nsonga lwaki babagalira amakubo avuge kagaali nga Amini bwe yakolanga najja n'atambulamuko mu bigere nga tewali restriction. Nekyannaku nti ebyo tuyinza obutabiraba era sibisuubira kubaawo, wabula kyensuubira okubaawo ye tightened security. Lwaki? Omuwanguzi atya abamulonze mu mazima n'obwenkanya. Amazima gali nti fairness mu kalulu saagirabyewo, honest mu kalulu saagirabyewo, kubanga n'omukulu bwe yabadde alangirira simanyi oba yabadde abijjawa asoma busomi. Omuntu yenna waliwo kye tuyita rational decidendi. Yes. The rationale for the decision. Bw'oba olina decision gy'ogenda okukola oteekwa okuba ne basis. Miliyoni 7 zivuddewa
era zivudde ku kizavudde wana zaze sityo okwacumulatinga ekyo nabadde nsuubira akulira akakiiko k'ebyokulondokola. Unfortunately simanyi bamwe mwakifunye nga bannamawulire. Twakifunye ssebo naffe tukyakibanye. Twabuuzizza byabakama banne tosobola tulirako Kampala, Mukono, Masaka, Mbale nti era totolinga bye bino twagenze totolinga ate nga bigatta 102 102 point something plus nga akalulu biyise namu nti 12 ku buli 10 constituencies singa yazisomye nti eno Museveni yagiwangudde by this Bobi Wine afuna eno nandimatiddemu niyo okuba nti yazze nga asoma busomi ndi kati ono alina buno nono alina buno raising a lot of questions. Era bannadde neewuunya nnyo ku lunaku lwe baalangirira akalulu mukulu wange Dr. Serwadda yaliyo era ye yakulira okusaba nga mumuwadde okusaba naye yayogera ku mirembe egibadde mu kalulu ng'afaanana ne Ssennyonga atalabanga ku bantu bafa masasi atawuliranga ku bantu bafa masasi mu myaka 4 President Museveni gy'amaze mu kimbuyinza. N'atayogera Dr. Joseph Serwadda kuba this is interreligious council that bunch kanjiyite bunch enkota eyo ya interreligious council ne batayogera kubakubiddwa masasi ne batayogera kubasibiddwa ne batayogera kwa kye bandisose n'okubuuza ye Kyagulanyi aluwa simanyi oba representative wa Kyagulanyi yabaddeyo nga balangirira. Yes, babaddeyo Secretary General David Lewis Lubongoya ne Benjamin Katana baaliwo Erweza wane Lubowa baaliwo. Lindako ani gwe bakutte kakati ba deputy president sibe basatu owa Northern Uganda owa Western Uganda kati nowa waliwo naakulira ebyokulonda gwe bakutte mu Nope. Yes, bo bangi nnyo be bakutte abalala abakulira akakiiko k'ebikonda k'ekibiina kya NUP ba agency bayitirivu baabo kakati nabadde kuba jjo nabadde mu town naye nalabye nga Nope offices ziri totally closed n'abandi badde bagendawo nti baggulewo nabo batyo gendawo okuggulawo kitegeeza nti after the election tulivinga in a state of fear. Buli Munnayuganda ali mu state of fear. Tebamanyi kigenda kuddirira. Abantu betaddeko kafyu atali mulangirire. Weziwere essaawa emu nteekwa okuba nga ndi wange wakiri bankimewa awaka. Naite economy kati nfu. Ate egenda kuvaawa. Egenda kuvaawa. So bannaddiini nali mbasuubira okwogera ku bikolobero ebikoleddwa n'okuholdinga byabakama ne bamugamba nti sebo nti akalulu okalangirira. Ne tubadde twagala rational decidendi. Kavuddewa okutuuka wano nga tonnaba kusaba naye okuyita bannaddiini okukondooninga kye mukoze ekyo nkivumirira ne sekuvumirira yenna era ne bannaddiini mbagamba nti simanyi oba emitwe gyammwe gikola actually obuusabuusa okutegeera bwe giba gikola then kitegeeza nti mubitrainze the masses ennaku y'abantu temugimanyi ennaku y'abantu temugirina you are bedfellows with abakola ebibi kati mwe mu strengthening the hands of the wicked nga bwe kiri mu Jeremiah 8 nti you strengthen the hands of the wicked. Era kankugambe kino nti ku nziba y'obululu eriwo kati bulijjo sikugamba nti ligasi ya president waffe Museveni ujongamba bubbi singa ozuukusa omunombuuza nti guno omulembe gwa Yoweri Kaguta Museveni kiki gugenda okujjukirwako ligase yeki simple bubbi kwanga abantu babbi olaba batuuka okubba obululu ne batuuka okubba ki obululu nange nkyali mu shock kakati bwe kiba nti abantu babba ate tebaswala omuntu abba nga taswala kuba n'ababba mbabaati nalabye abamu bakomyewo beesimbyewo ate ne badda bamatiza batya abalonzi heaven knows kati walaba nti that legacy kati abaana abato be tuzadde mulowooza banaabeera nambala ki nga balaba abakulu bakoze gwa kubba ate balaba bannaddiini
abbye gwe basabira abbye gwe ba strengthening gwe bayozaayoza nalaba returning officer wa Kampala ng'asoma akalulu ka Nalukoola akasoma naye ng'emmotoka nkoleeze akasoma emmotoka ki nkoleeze era olumala okukasoma tewalina kubandaalawo wabula kudduka misini nga bamugoberera abamukuuma neyeeyokya emmotoka oluyingira bw'ati baggalawo ng'esimbudde nga n'endala naye egigoberera kati akakalulu oyinza okugamba nti kabadde free and fair kiki ekyamuddusa actually on the run yes simanyi oba waali simanyi oba yeekwese naye nga omusajja n'adduka nga teyalangiridde akalulu ati bannaddiini ogenda ne batuula ne president ne batamugamba biruma bantu bibali ku mitima mukyala w'Elukana yagenda mu yeekaalu n'atandika okukabirira Mukama kabona eri n'amugamba naye mukazi gwe oyinza otya okukera okutamirukuka n'amugamba Mukama wange sitamidde naye nina ennaku ku mutima ndi wano nfukumula n'amugamba totawana kwogera Mukama akukolere ng'okuyaayaana kwo bwe kuli omukyalo ono yali talina mwana yali talina ki yali talina mwana ye mama wa Samusoni yali talina ki mwana Katonda n'amusuubiza ki omwana ono yamugamba nti kale Mukama kukolere era n'asalawo omwana oyo muwongeri Mukama nga talina kusalibwako ki nviiri naye nga amaziga omukyalo ono ge yalina kabona yalaba omukazi ng'akaanagana edda Mukama kukolere n'ogende wa babbi Kyagulanyi n'akubuulira ennaku ye n'akubuulira amaziga ge omuwasaala nkalu zaawo nkwata bukwasi mmotoka neŋŋamba Museveni nti tujja kati tovaawo omukyalo ono bino byayitamu na bino lwaki omwami we ayigganyizibwa lwaki amagye go gali ewuwe okwesimbawo yaza musango kwabwe kiba nti okwesimbawo okuvuganya president guba musango then gubeere ku penal code guwandiikibwe tumanye nti toddamu kusamwa oba kwepanka nti weesimba ku president n'ekibonerezo kimanyibwe but here is a man yayingira mu byobufuzi ng'amanyi it is competitive yeesimbyewo alina omukyala alina abaana kati abaana babuuza maama taata aluwa wamala omanyi kyekitegeeza abaana okubuuza si kitono kinene omanyi kyekitegeeza abadde bamanyi nga dadi ayita akomawo ne babuuza where is dad tasobola kukuba simu tebasobola kumu accessing okusoma kugenda kutandika they don't know what lies ahead okay Kyagulanyi simu avu sente alina naye mu buzibu buno bwonna nazo ziyinza okubula kwa challenge zayolekedde ki mpitirivu naye nga of all things kiki ekituusa obulamu bwe okubeera ku wanted mu byobufuzi buli muntu ayogerera mu n'amafuukule ekyo tulina okukikkiriza buli muntu ayogerera mu n'amaki amafuukule naye bwe mumala okuwangula then there is time for healing kubanga ebyawandiikibwa bigamba for everything under the sun there is a time and a season buli kintu kyonna wansi w'enjuba kirina ekiseera kyakyo ekiseera eky'okuzaalibwa n'ekyokufa ekiseera ekyokusanyuka n'ekyokukaaba kati ekiseera ekyokukampeininga n'ekiseera ekyokumala campaigns ekiseera ekyokukuba akalulu n'ekiseera ekyokulangirira ekiseera ekyokuwangula n'ekiseera ekyokuwangulwa ekiseera ekyokusikaŋŋana n'ekiseera ate ekyokuddiŋŋana time for healing this would be a time for healing ewone we nandisuubiridde buli munaddiini yenna ng'ayimirira n'agamba President Museveni face to face oba recordinga videos meka nti 70 cease fire
Kyagulanyi si mumenyi w'amateeka sizi fire ne bano kwata abasirikale baakubye abantu ba Muwanga Muwanga Kivumbi tokwata Muwanga Kivumbi si ye yabadde ne mundu si ye yakubye bajja kumuframinga kuba baagala okufuna mu ssente bagambe nti yabadde n'ebijambiya yet at the end of the day bamanyi teyabadde na bijambiya naye bamuframinga bajustifyinga okutta abantu be ojjukira bwe batta abantu abeerwenzururu Kasese ne bakwata Omumbere n'abantu be at the end of the day Mumbere bamuvunaana emisango emeka era egyamuka muvi bwe kiba kituufu nti waaliwo olukwe lwaki yavaayo so kati olaba nti wabeerawo political persecution nze ngamba Uganda bw'ebanga eneewona tulina okumalawo political persecution era nga abandikulembedde okukola ekyo be bannaddiini that's a constituency I subscribe to era siyinza butajjogerako it was a mistake ogende wa president ne mumuyozaayoza mwandimugambye nti ssebo kyokoze ekikoleddwa tekyandikoleddwa nabo bandidimandinze nti tulaba ddi ku nkyukakyuka so sigamba nti azina obulungi tava mu ddiiro n'azina obulungi ava mu ddiiro bandibadde bategeera obulumi omanyi akalulu kye katutuusizaako obadde oyogera ng'oyanjula nti emirimu mingi nnyo abantu baddamu okukola n'emirimu mingi nnyo gyafudde baagiziise lwaki gyafudde kalulu lwaki twagenze mu kalulu nga intention yaffe si yakutereeza akalulu akakubiddwa abantu bangi nnyo bagenze okukamala nga bizinesi zaabwe zifudde basiba mobile money gwobadde transacting banka ntereka mu abusa batuweereza message nti bw'oba toweza milioni 6 totawanagenda ku counter bw'oba toweza milioni 6 nga zoyagala ku transactinga togenda ku counter ATM ekolera ku internet nga nsibe munfunze babagamba sente muziveeko bw'oba toweza milioni 6 mpise through a very very difficult time enkoko zirina okulya sente tewali okiwulira kati bano betukolagana nabo okugamba nti omusasula takkiriza kumuweereza sente ku mobile money kuba talina kyagenda zikozesa ate nga yeetaaga okuziddembiza eno zikozesa era twatuuse ku point ng'enkoko oziwaayo half ration mobile money baagisiba tosobola transactinga money ku mobile money bank ATM tekola kyetuyisemu kiyise kyangu kati njagala okutegeeza nti bangi nnyo akalulu kabakubye ettale ne kabaavuwaza and believe me singa ogenda okutekinga stock bameka abafunye mu kalulu ojja kwesanga mpozi bano ababadde mu campaign naye ffe banneekolera gyange emirimu gyaffe mingi gisanyaladde zigudde olaba bano aba mobile money abamu balemeddwa okugulawo kamito bamulidde just a week week nga sente zikoze eki week sente ziweddewo kati that inhumanity okuba nti you still bw'oba ogenze wa president tosobola kwogerera bantu abadde bakola business ku mutimbagano nyingi zagudde kakati nze kyeŋŋamba kibadde kyetaagisa bannaddiini yonna gye bali okwekolamu omulimu bano abagenzi wa president ne bakomyuninga naye ne bajaguza kujaguza ki nga abantu bali mu maziga bizinesi zaabwe zigudde ye bukyatubaawo wali olabye akalulu akakubibwa bwe kamala okukubwa ate abantu ne babeera mu kiyongobero nga babaddewo obuwanguzi nga balonze ate gwe baagala balonze gwe baagala naye teri kujaganya bwene waffe sinategeera ku kujaganya n'abo abadde bambadde engoye yero baaziggyemu ekyo ekikulaga bwe kuba kalulu naliwo nga tukuba statistics weziri ebyavudde mu kulonda nze sibitegeera kakati
abasomesa tobbanga tolimbanga be bayozaayoza bamala okuyozaayoza ne bagenda ewooli ne bamuwa essaala enkalu emukakkanya mukaguma Babbi Kyagulanyi nze njagala nnyo bambi she's a woman of courage nyate numwa olwa famire ye numwa olw'abaana kubanga nange kennyini siyinza kukitegeera singa nze mbadde Kyagulanyi nga ndiira ku nsiko abaana baliira ku nsiko abaana beetaaga fiizi mu kiseera kino abantu babadde nabo bonna bambi tebalina bwogerero. Many of your supporters omanyi kitegeeza okubanga abantu kubadde ku lusegere bonna babakutte babakutte abalala babasse abalala bali makomera naye ng'ate ne position mwe bakutadde tosobola kuboogerera. Munnaddiini ali eyo bw'osoma ekitabo ky'Engero essula eya 3 onyola 8 n'olw'omwenda ekugamba ekkakatako yimirira golokoka lwanirira abantu bano. Asooka Namwandu mulekwa, owokubiri omunafu, owokusatu atulugunyizibwa ayigganyizibwa nga talina ddoboozi. Uganda ejjuddemu abantu kati abali weak, vulnerable, voiceless. Abaakubya akalulu bangi voiceless. Bw'olaba nga amaloboozi agajja nti babayita batya bano ba foot soldiers bonna bajja genda nga baba smoking out. Abaana bangi nnyo, they are young people babadde fervent for change bayingidde ba foot soldiers. Tebakutte mundu, tebakutte bomu, tebakutte landmine naye bagenze kubanga balina omuntu waabwe gwe bayagala. Nabo ekibanyumira kweyita foot soldiers nabo ne bambalako ku red n'obukofiira naye nga tebali dangerous. Kati baliira ku nsiko. Njagala onoonye foot soldiers obajjeko footage olabe kye bagenda okugamba. Ababadde bakola badduse beekwese, abagenze mu byalo abasula abali mu mayumba kati basiibamu ne basulamu. Tasobola kufuluma kutambula kuba atya okumu identifying. There are so many. Kati abo bannaddiini be bandibadde boogerera Kyowekitiibwa President bano bonna abaana si kinyumu naye ekyo kye baasalawo babeere bawagire. Ne kati bw'oba wawangudde seize fire, tewali nsonga lwaki batulugunyizibwa, tewali nsonga lwaki bakwatibwa. When will healing ever come to this country nga buli akwata obuyinza adda mu kutulugunya batamuwagidde? When will healing ever take place? Museveni bwe yali yakadde okuva mu nsiko yalina very good message. President Museveni, you had a very good message, a message of reconciliation. N'oleeta abanyanye nabo n'obawa ebifo, n'oleeta ba Moses Ali former belligerents nabo n'obawa ebifo, ne mu Balutitookero Lutwa nayo n'obajjayo nabo n'obawa ebifo. Olaba n'Obote famire y'Obote Mukajima Akena naye omuwa ekifo. Nojjanga okuŋŋanya bonna abakaira naye kati lwaki kati ate nga luli lwali lutalo lwa mmundu nga mulimu n'okuyiwa omusaayi okw'emmundu. Batiya akalulu obululu ate ko kayinza okukatya okuba nti bwe kamala okuggwa that reconciliation tebeerawo. Lwaki heavy-handedness ate yeeyongera okukozesebwa kuba takuwagidde? Lwaki Muwanga Kivumbi kati asibwa? Lwaki abawagizi ba Nuupu bakwatibwa? Lwaki Besigye ali munda ngate ye musawo oyo mulwadde? Wandibadde ogamba nti oye musawo wange walwala nti kandabe, let him even be evacuated atwalibwe mu ddwaliro erisinga obulungi. Bobi Wine tunaakomawa okuba nti akalulu ate kavaamu buzibu? Kubanga bw'otokkiriza Bobi Wine kubeerawo n'aliira ku nsiko, let me tell you likely scenarios. There are so many out there abagamba lwaki ayigganyizibwa tumwegatteko nga banoonya bunoonya basobola okufuna access ku byokulwanyisa. Kubanga bw'oba tosobola kubeerawo nga teweerwaniridde kitegeeza nti balina kutwala probably bakutte.
kati omuntu atunira options aga nti bwe kiba nti bwembeerawo likelihood y'okunkwata banzite bweri kati kaŋŋende nnwane bwe ndiba nfudde naye bwe ndiba sifudde tulinunula eggwanga. Lwaki buli kiseera okununula eggwanga kulina kuba kwakuyiwa musaayi ate nga gwayiika eruweera era kyova olaba wamala. Bulijjo ŋŋamba nti kibi nnyo okuba nti bannaffe abakulemberwa Museveni abaalwana olutalo obuwanga ne buyiika mu Luweero ate bwe tutuuka ku pointi eno tebakkiriza kutusomesa byafaayo byali Luweero. Obuwangwa obwo yandibadde nawo museum nga buli young person buli ayagala okuyingira ebyobufuzi n'abajaasi bennyini nga batwalibwa ne balaba ku buwanga ne babagamba kino kye kyatulwanyisa, it mustn't happen again. Nga bw'olaba e Rwanda bwe bakikola genocide yaabwe buli mwaka bagisomesa eri part of the syllabus buli omu. Naye ffe tuyinza tutya okuba nti abantu akakadde kalamba baafa nga President Museveni alwana mu nsiko ajjajewo obwannakyemalira ajjewo ekibba bululu. Kati lwaki tutuuse wano? Kubanga ekyamutwala mu nsiko buli omu yakyerabira, actually takimanyi. N'obuwanga bweruweero tebukyayogerwako. Makulubita wali ogenzeko Makulubita awali obuwanga natuukawo na shedding tears nga tuyinza tutya okuba nti abantu bano bonna baafa, they are skeletons. Singa bazuukira bandibuuzizza ki? People perished because of the war, due to the war. Ani yatandika olutalo? Yoweri Kaguta Museveni. Nze bwe mbeera Yoweri Kaguta Museveni awenne kubira mu kifuba nenga nti nedda ekyatutwala mu nsiko kubba bululu. Abantu abaafa were the sacrifices. Sisobola kwongera kuyiwa musaayi oba ku raininga ku headinga regime eyenyigira mu bikolobero ebirimu n'okuyiwa omusaayi. Era buli mujaasi yenna atulugunya munnansi nandibadde mukolako na mukono gwa kyuma. Ne bwekuba kubba bululu sandikukkiriza. Ne bwe mba njagala nnyo obukulembeze nandibutadde. Kubanga after all mu nsi mwetuli byonna bye tulaba tekuli byaffe. Ojja tolina, bw'oba ovaawo tolina kyotwala. Ne bw'ogamba nti ofuga emyaka 10 era sitiri ojja kuvaawo nga tolina kyotwala. Why spill blood? Why torture others? Kankozesa omukisa guno yenna alaba oba president waffe Yoweri Kaguta Museveni olaba oli president ow'abaakulonda n'abataakulonda, oli president ow'abakwagala n'abatakwagala. Bwe kiba nga bw'otyo bw'olina okubeera, then let Bobi Wine, Kyagulanyi, Ssentamu have his freedom. 1. 2. Let every person eyali arrested oba abadde arrested abadde persecuted because of political inclination abeere free. 3. Bino byonna bye bapanga kuba muwanga kivumbi byonna stop it, halt it. Kubanga agencies zo ze zibikola. Ojjukira bulungi nnyo nti not too far back baatugamba nti bomu zitulika mu Kampala ne batugamba ADF. Ebiseera bigenda okwetooloola nga ADF eyateganga bomu yali mpange. Naliki mu kugamba abantu nti batulimba ezo si bomu kwani wakayanja nayo omusajja ng'agira bw'ati naddamu embabega tyatulisa bomu n'omwogezi wa poliisi naye ng'alyawo bagenza okutulisa bomu nga tekyo tekibangawo. That can't be a bomb. That's a dummy. Babiteze butezi kuwundisa bannayuganda. Time down the road Muhoozi Kainerugaba CDF ng'akwata Meja yani Birungi James Birungi nti yapanganga bomu ezitaliyo. Kati bwe kiba nti bapanga bomu ezitaliyo tebasobola kupanga bijambiya bitaliyo just because baagala okulaga nti bakola, baagala okusibako omusango, baagala. And at the end of the day ebikolobero byonna byonna ebikolebwa abeera ku ntikko y'ababivunaanyizibwako. Ne bwe bagamba nti bawaabira bano individually, naye to the common man ali ku ntikko ye nannyini byo. N'olwekyo ye president Yoweri Kaguta Museveni kati alina obusobozi okwedistancinga n'aga nedda muwanga kivumbi saagala kuwulira misango gigulwa ku muwanga kivumbi.
kwa bulijjo mupanga ebintu era ndoza ne CDF Muhoozi General kyaba akola ku Muhoozi yennyini yavuddeyo n'agamba nti ayagala testicles za Robert Kyagulanyi Ssentamu nti abawagizi ba Nuupu be yakata 22 munafuna nnyo nga General bandibadde mu bikumi akati za Muhoozi ozogerako ki ku social media ku Twitter kwa biteeka byonna kakati ayagala kutta busi tewali mirembe kakati ebyo ebiwandiike simanya ne amumanaging social media ye eyinza okuba ye wayinza okuba nga mulala yakola ki yabikola tu biyinza okuba nga bikolebwa okuba mu kisaka balabe ekivaamu mpulira bulungi nnyo okujjako ye yennyini nga yavuddeyo ne biva mu kamwa ke nga mukolako interview then I would be able to respond but era tabyegaanangako obutabyegaana tekitegeeza nti abikkiriza asobola okusalawo ndaga akambaleke bwe balimala nga ne Museveni ejjukira bamwogerangako ebintu ne bamuyita kino Museveni yasoboka okimanyi nti bamufulumyangako story nga yeesirikira bwesirikizi nga talina nakyanyiga media freedom nga mpitirivu ne bwevaayo nga yabulimba avaayo n'atabuka n'agamba dderemu ntazze nga yakagikuba mu mbuga ndoze omulundi ogutali gumu atabuse biseera bino naye luli nga bamukubako ne bukatuni kati kankubulire gwe omanyi Yoweri Tibuhaburwa Museveni nze njogera ku Yoweri Kaguta Museveni Yoweri Kaguta Museveni ng'omuwandikako anything nosigala ng'otambula agamba nti amwogere twalina ebimeeza ekimeeza wakirabako byali nga ku CBS ku ki radio Simba CBS ezo zonna waliwo ebimeeza ng'ebimeeza oli agenda neyekya n'ayogera Museveni n'amuyita kino na kiri n'avaawo nagali leero njogedde naddeka nga ali satisfied and nobody is going to arrest him. That was the Museveni we knew. Era nze bw'ombulira ono Museveni mbeera so surprised. Tweets zino muzumba zitegeeza kya midst fear ne abantu okutya kwe balimu ennyo. The tweets ezo zitegeeza ki? Omanyi instilling fear is a tool of manipulation. Abantu basubduing obagaye nti temugezaako okukola ekintu ekyo kyonna. But it is wrong ate okutiisa abantu b'okulembera. Abantu wandibadde oba inspiringa ne bafuna hope. With hope bajja kugoberera kubanga balina kye bakusuubiramu olina gy'okola ki gy'obatwala. So tweets ezo zandibadde zikoma bwe kiba nti ddala kituufu tuli mu Uganda efugibwa Museveni nga Muhoozi ye CDF ate ng'erimu democracy ng'erimu amateeka. Tetuyinza kubanga tulina abantu aba breaking the law with all impunity. Kankubulire kino akalulu mwe twabadde tewali civilian yabadde akamaninga military yabadde in charge. Yes. Nga ne president mwali is total military show. Era akalulu eyasazeewo ani awangula. Akalulu kaffe ke twakubisike kasazeewo. Yes. It is military power, military might. Ono yateekwa okuwangula. Era kyovulaba n'abalangiridde babadde mu kutya. Ne byabakama yabadde tasobola kuddawo okusoma figures kuba bwe yandisomye figures zandituwadde kirala. Kwe kusalawo okubisoma bwe bityo nga bwe biri. Laga kasita muligenda mu kooti. Ate akimanyi Bobby that last time yagenda mu kooti. N'amaliza along the way naga kooti tuvuddeyo katudde mu kooti y'abantu. Ekitegeeza ne byabakama bye yakoze ali convinced amanyi bulungi teri kooti egenda bitunulamu. Va kuba bana balopye bano simanyi bwe ani ono yalopye kasiba nti yali owenaalemu of course wenaalemu oyo Katemba yalopye tu validate nti tewabaddewo bubbi naye mainstream bensuubira okuloopa ye Nuupu. Ne Nuupu sikiwa nti banaaloopa nti wabaddewo okubba obululu kubanga last time bagamba nti okubba obululu tugenze mu kooti naye tugivuddemu kuba tetusuubirayo bwenkanya. Bwe kiba nti wabadde tewasuubirwawo bwenkanya era kooti ezze eraga obutali bwenkanya all along kati ogisuubira otya nti ku luno eraga obwenkanya ate nga appointing authority asigadde y'omu yalonda yasiba yasumulula. Yalonze dda Ssaabalamuzi nze ijja kati yagenda okuddira Kigamoyi Alfonso Owinyiddolo mu bigere.
nzeija to me muyozaayoza is a very disciplined judge. Aina honesty gyotosanga mbala. Okiraba muyinza okugamba okay nfanfe wa president nabiki naye nze tumi ntunulira nnyo diligence y'omuntu ne bwabeera nga munne wa president ne at least alinamu amazima alinga kakulu omujjukira. Kakulu yali mulamuzi nga ali upright ayogera ekyo kyennyini ne bw'aba awansala yeeyo yennyini. So Flavian Nzaije ekyo I congratulate him bw'abanga ye ssaabalamuzi omupya era mwagaliza bulungi wabula ne mugamba nti election petition eri presidential musuubira okozesa ekyo ky'omutaddeko nti alina amazima anti ekikulu kiri bwe kiti ebeera pano ate majority be basalawo so si muntu omu simanyi bwe kinaabeera naye ate kati mulimu abalala abatalinga ye naye newe sisuubira nti nope eneegenda mu kooti. Sisuubira nti ono yageze mu kooti talina evidence gyagenda kuleeta invalidatinga byani talina ekisooka n'ekirala tebajja gimuwa agenda gijjawo mugisha muntu yagambye talina evidence ne ba agents be bangi babakwata so gundi bazibajjako ani DR forms n'abanuupu babakwata ne bazibajjako walaba Luyirika nga asatassa ali ku mmotoka nti ziri mu bbuutu babadde bazinzijako ku kifuba obuwanguzi bwe nabo bakole kibabubbe. So ku byabaddewo byonna ebiri obvious. Sumba nga tumaliza, what do you see in this time? Omukulu agamba nti kigenda kuba kisanja kyangu. Eyafunye 71% plus kiyinza kityo butamubeerera kyangu. Agenda kuba mukambwe nnyo bw'atulaalika. Okuba omukambwe nze sifaayo. A good dictator is better than a bad democrat. Wakati he has proven a bad democrat. Baba agenda kubeera dictator nga mulungi. Azeewo ebintu nga bwe biteekwa okuba sirina buzibu. Naye kyeŋŋamba kiikino. Nze nsubira time is now. Tuleme kuddamu kuba kalulu nga constitutional reforms ezaalagirwa tezikoleddwako. Ne bwe tunaakakuba tutya as long as tosobola kuseparatinga powers eza speaker eza parliament neza presidency nga justice system eri controlled by the presidency, by the executive, eri subdued by the executive, nga president ya appointing authority, yalonda abalamuzi, yalonda saba polisi, yalonda saba sibe, yalonda saba majje, president nga yalonda abo bonna, yalonda akulira akakiiko k'ebyokulonda, yalonda human rights commission. President wabanga yalonda, he has too much powers. Yes. Too much powers. Era tetukyalina kirungi kye tusuubira kuva mu nfuga nga president akyalina powers zaalina. Era tosuubira nti wajja kubeerawo akalulu omuntu omulala akawangule nga akategese yali mu ntebe. Tekigenda kubeerawo. Kitegeeza nti bwe tuba tetukoze ku constitutional reforms, ku freeing electoral commission, ku freeing judiciary na ku freeing all these other systems, tujja kutuuka ku point nga the only alternative okukyusa obukulembeze sasi. Nga ki? Era ekyo nandyagadde President Museveni akirowoozeeko nnyo. People are squeezed. Kankubulira amazima. People are on the wall. People are bleeding. Abakugamba nti mirembe bakulimba. Nabo bannaddiini abazze ne bakusabira bakulimba. Actually they are hypocrites. Bananfuusi. Abatasobola kubuulira mazima gali ku bantu bo. Abantu bo bakaaba, abantu bo badaaga, abantu bo bableedinga, abasibiddwa mu makomera, abafiiriddwa abaabo. Kyokka nga walagira wabeerewo akalulu. Era walayira okwapolinga ssemateeka. Ssemateeka ayogera birala, abantu bo bakola birala. Abantu okukaaba kwe balimu, bannaddiini okujja okugamba nti mirembe, congratulations. Nze sobola kugamba nti congratulations. Olw'ensonga nkimanyi bulungi nnyo
newange we nalondedde mmanyi obululu bwewafunye sisobola kubeera enthusiastic nti webale kuwangula wawangudde ki naye kati okuba nti bandikugambye nti okay bw'oba wakoze bwotyo obuwanguzi n'obutwala bwe baakikola semwogere mu 1980 wanyiiga n'onyiiga n'ozimba n'ogamba tojja kufugibwa babbi era bwotyo weeyo kyensiko kati what do you expect mu circumstances zino ng'ate ne boogamba nti wawangudde ate kati baliira ku nsiko and all of them by the way kwa bagenda babanywa omwomu bamubirazizazi ba Nuupu bali mu kkomera bw'ogenda kuba foot soldiers bali mu kkomera bw'ogenda kuba badde b'MPs nabo bayingira makomera buli key person gw'olowooza nti osobola okukwata onafuye ekibiina ali mu kkomera kati kam 2031 si 2031 wanaabeerawo kibiina ki ng'oggyeko movement era nze kyannaku nnyo naye ate good enough nawe wakitegedde nti sente zo baaziridde sente zo baaziridde era obuwanguzi bwabadde usurped kitegeeza baabuvaabidde ne bajjayo obwono ne babuteeka wano obwono ne babuteeka wano era singa kibadde kisoboka wandibadde obuuza byabakama ddala obuwanguzi twabugyewa naye abukulage wabufunye otya bwaba tasobola bukulaga omukwata omuggalire abakugu tetujja sukkawo wano nsaba nnyo bannayuganda manyi nti buli omu obulumi bumuluma nze nasazeewo wamala sigenda kuddamu kulinnya ku polling station nga tewaliwo constitutional reforms ngenda kubanga mmala biseera ekyokubiri ekisanja kino kyonna ngenda ku advocatinga for constitutional reforms era nga n'ekimu kyenjagala manyi ekimu kubitiisa president Museveni okudda ebbali bw'anadda ebbali ne bamugulako emisango nandisabye buli muntu yenna gwe kikwatako tu advocatinge Museveni abeere ne immunity from prosecution as long as that immunity tagirina okuta obukulembeze kizibu kubanga Bobi bw'aba aliira ku nsoko kati agenda nakubamu akafaananyi what if force is used to remove me what if Bobi akwata entebe era manyi kyekimutiisa what if omulala akwata entebe abantu bange n'abasajja bennyini abakoze ebikolobera bamuli ku lusegere bamugaa nti owange ti gwe bw'ona ovaawo obadde otuwaniridde omulala bw'anajja n'atukaliga tovaawo oyinza n'okwesanga nti waliwo abamukolera babbe kubanga baagala abeereko Musumba reforms kizooyaayanya ziwetaba because I believe Uganda ozza okyogera nti ekizibu kyaffe ebimu si mateeka bulijjo of course the parliamentary and presidential elections act ziri clear nti amagye tegakkirizibwa polling stations weegali olwaleero gabaawo nti semateeka era ekirambika bulungi ne act zikirambika bulungi nnyo abantu okuba enkuŋŋaana bonna equale media okubawa space equale reforms za kikaki byonna weebiri already actually we have good laws but they're not waliwo etteeka eryakolebwa lyaleetebwa eyali prime minister Mama Mbabazi public order management bill eyo public order management bill yaleeta obuzibu era poliisi jjukira nebino ebitongole by'amagye mu bibadde byesiba suppressing freedom freedom of assembly freedom of association freedom of expression kwaba bagamba nti mulina kusaba lukusa nedda awo temujja kuyitawo muyinza okufunirawo obulabe wayinza okubaawo bomu kati ebyo olwo byebyekwasa eryo etteeka liteekwa okuvaawo teryaliwo nga Uganda etambula bulungi lwaki omuntu kubanga Bobi yali cleared by the electoral commission agenda akole campaigns ze naye nga buli watuuka bamugamba awo tojja kuyitawo awo tojja kugenda kuba ulukuŋŋaana awo tukugaanyeewo poliisi egaanyi no tugenda kukuzza wano he was so disorganized naye ate even in that disorganization yapulinga crowds era nze toyinza kummatiza ti crowds ezaalabika tebwali bululu ekyo toyinza kummatiza kubanga ngezezaako n'okufuna information from across the country sebo abantu bawa Bobi Wine
abantu bawa Kyagulanyi Ssentamu Ekirukura babadde bakuwa kalulu ng'oteeka Buteesi muli correspondent wa Uganda Eyenkya yankubiranga akalulu Ekirukura polling station ezisinga nga baali babutiikinze bakuwa buwi n'oteeka muli abana ku baabuziddwawo be baayagadde okutiikinga Kyagulanyi akalulu kaffe baabuziddwawo bana n'essaawa tebamanyi gye bali. Akati kitegeeza bw'obeera munnaddiini n'obeera ne indifference ey'ekika bwe kityo ng'abantu bakwatibwa ne babuzibwawo akalulu kabbibwa kati gwe ogenda okusaba nti yawangudde mu mazima na bwenkanya era muwe emirembe afuge emirembe. Simanyi baalaze obunnanfuuso obw'ekika ekya waggulu bwe bagenze wa Bobi Wine ne batandika okusabira Babi teyeetaaga ssaala, Babi yeetaaga advocacy, Babi yeetaaga kwogerera mu ddeeyi wa President Museveni mumugambe nti bino bye mwajja ewa Babi omwami we aliira ku nsiko why amagye gaabazingako why kuba nabo gaabadde gabagaana okugendayo eventually ne balaba nti bannaddiini ne bano ntwalayo mmere ntwalayo ki bonna babaganyiyo. Babi yabyogedde on camera buli omu ng'alaba bazzeeyo keewa Museveni bamubuulire bye bajje wa Kyagulanyi. Bagenze gamba Babi timunange nti ne bana abalala kakati omanyi bukwate mpola teri bukulembeze butava eri Katonda. N'olwekyo tukkirize ekyakoze ekyazze teri bukulembeze butava eri Katonda. Good. Naye ku byabaddewo oyinza okugamba nti Katonda bye yakkiriza. Lwaki Katonda akkiriza ebifu ne bibeerawo? Era ddala yabatumye mugende musabire Museveni n'abatuma mugende musabire Kyagulanyi Babi. Ye bwe mwagenza okusabira Kyagulanyi kimwandisoose okukola ku making sure nti amagye mugabuulira enjiri. Mukola ki wano? Ani yabasinize babagambe tuliko oda yaani? Katufune ennamba ye. Sebo tuli wano ng'aboogezi ba Katonda. Gana amagye gakola ki wano? Lwaki Kyagulanyi mumuyigganya? Numwa ne famire eyo, numwa ne famire z'abantu bonna Muwanga Kivumi n'abalala bonna abattiddwa, abafiiriddwa abantu baabwe, moreover so n'abo abasibiddwa era bakyayigganyizibwa olw'endowooza zaabwe mu by'obufuzi. Njagala okwebaza Katonda olwa Kyagulanyi. He staged a show. Yalaze variance. Variance n'ey'ekika ekyawaggulu. Yalaze obugumu n'obutatya. Kati abamugamba nti sooka oteeka abaana b'oku frontline amagezi simanyi gye bagajja bateeka okuba nti balina obuzibu. Kubanga amazima gali nti tosobola kugamba Kyagulanyi nti kati leeta omwana we abeere ku frontline nga ye ayitamu ebyo byonna. Buli muntu yenna yandibadde akola ekintu kimu okusaasira Kyagulanyi n'okwekolamu omulimu nti bannange omuntu ayimiridde ali sokki mu byobufuzi bya Uganda ayinza atya okuba nti ayigganyizibwa nga talina butuliro talina mirembe. Abajasi mbagamba kino mwandibadde nammwe mwekuba mu kifuba. Today it's mulala nammwe abapoliisi enkya ajja kuba ggwe oba muntu wo. Kikulumire ddala ng'olaba omuntu wo akoseddwa, ng'olaba omuntu wo akwatiddwa, ng'olaba omuntu wo attiddwa. Si nsonga olwaleero oyinza okuba nga olowooza ng'abalala bwe balowooza abali mu buyinza, enkya mujja kwawukana naawe bakukola ekintu kyekimu. Oli kyagala so nze ndowooza bannayuganda ffenna twandibadde nga tuvaayo n'eddoboozi limu ti omuntu wabanga yeesimbyewo kuba pulezidenti tateekwa kuddamu kukijjanyizibwa. Abakute tujja kusukkawo n'ennamba eri ku mukono guno eyamusoma Moses Solomon Malegwa ayagala okwaluliza amagi g'enkoko, mbaata oba n'ebisolo n'ebinyonyi byonna okuggyako mbaata kabuzi. Ojja kubeera nga omutuukira ku nnamba eyo ayagala
emmere y'enkoko oba emmere y'ebinyonyi oba ebisolo byonna ojja kubeera ng'omutuukirira ina hachari wanema kawempe yes ojja kubeera nga omusiŋŋaanira okubeera nga ate mwogerezeganyaamu n'ogenda maaso okubeera ng'ofuna ebinyini bye weetaaga takumira mpeera batukumira Katonda kuma maaso moogi. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Ssebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Manetaze enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.